Apass, who is an artist, avuddeyo n'akondeminga act za Maria Chize yakola ng'ate ne ku shote yaliyo. The last hit he ever released was Mariana, but there are people who I can not even still compare to Apass, because I can't compare Gravity to Apass. No way. Gravity munene nnyo. You've just released a 42-track album. Concentrate on your album. Oli mukulumba comedian atali mu field yo, however much both of you are artists. Nawe kenyini weetaaga work because nawe wakawo mubi. He's in his own world. Ali eri kisaasi ntinda mu benti. Ne bbala zeeyo tasobola zijjuza. Baba tali careful. Apass agenda tanga kuyimba mu kikadde. He has every right to abuse, but me I'm speaking facts. He has released a 42-track album, ennyimba nungi naye tekuli hit. Wakawo tanaba kufuuka wakabi ate yeeyita GOAT, greatest of all time. How? Alien Skin okimanyi has more hits than Apass. Nenebuuza ku album ya nnyimba namu bbiri, where is Paraso? Album nungi, ennyimba nungi naye tekuli hit. Bring your music to us, let's make it hits, but before that please learn yourself. Media koli amanya Akaliro Munnamutebi tuli wano ewabazinyi ngate bakonkonyi ku Galaxy FM. Galaxy FM, Galaxy TV zina jikonkone. Ogamba otya? Wano makaga plot 249 Gaba Road. Tulinako Galaxy FM, tulinako Galaxy TV, tulinako Blue Cube, tulinako Kagwirawo Betting ne naffe Kenya ne Galaxy Motel official offices fava planning ira. Office lwaki tompaayo omulimu naye Nimord? Guli wagoyagala. Ati simpasa kama ulire g'olugambo ndaba mulukola wa. Jangu twogere. Funa obudde ojje nkolage general manager nsingako amayinja mwogere. Biwambuyiza mbadde manyi bwentuukirewo kiwedde. Anti kati gwe teweetaaga CV. Ebikolwa byo kwe biri ku internet, ku YouTube kwoli, ku TV kwoli, so just balinda kumanya sente mmeka z'okolera banaazisobola n'ofuna omulimu. Onyongerayo wa general manager bo bitaddemu protocol. Anti ya signinga sen. Nze kale omulimu ngukuwadde naye era akasente kava wali. Ogamba otya? Ndi ogamba otya. Wano nze ndikkiriya. Newuunya gwe buvumu bw'olina. Buli omuntu wakoba n'obuvumu. Nange ndi okay. Siina tabu. Ne Suzanne Elisa so tewali ayinza kubaako kyangamba. Kikanga. Pozi Innocent yeka yanyenyaamu awo. Kagambye ako fuluma. Awo yeka yanyeenya abasigadde tutambulira mu mukwano. Social media inroads tuzireeta zino mbi. Mbamanyi ba social media in-laws balioko. Man. Kuliko onaku Valentine lwabaagala naye wagenda nani? Nali nagamba sina Valentine. Nali nina emirimu. Ego notakayo ka advert. Dali natekayo ka advert ne bagamba naye atalina Valentine nze wendi. Nsobola okudelivaringira ebimuli nenkutwala out ku sente zo ne tuteesa sente mmeka nenkuwa biiru kasito nsasula nenkutwala out naye tewali yali ansobola. Bangi balinga bataana bangezaako ne bagana Nimord services zo za mmeka because ne mukusembayo waliyo happy ending. Naye tewali yali aza affordinga ne maliriza nga adjusting enze nenkola gigi zange naye nogende wa Victor Rose ngende ku comedy store then ngende ku Climax. Akantu ako katambudde nnyo kali eri ng'onoonya omuntu yenna asobola okuyambako mu lunaku lwa Valentine. Abo ne bagamba Nimord tafuuse balina kye bayita malaaya ensajja. Nkitaddewo nga mu comment. Yenze. Choyogedde. Omanyi tunoonya ssente buli ango lwakuba waliwo abatoogera naye bangi nnyo beebo. Ekyo ekigambo kyoyogedde. Bangi abali ku TV abali ku zirediyo bangi. Mu Kyatamale Junior kino kyakola ekyakulira abasajja abafumbirwa. Tolaba kati oyo gwamwogedde. Tegeze gwe omu ku bayiwandiisa mu ekyo ekibiina ki? Kyatamale Junior. One man soldier. Siri mu kibiina kyonna. Because simanyi mateeka galwaninga kibiina ki. Nedda.
ate oba house boy oba otuuse okuba house boy. Nimord bannange kulikayo kwasaganya ku makya nompa transport neŋŋenda owekyetaano tobola tewali yali ansobola. kati gwe toyagala bakweze mugaba kisinziira enteeseganya ebadde etya. kulikayo ku comedy store navaayo ewava ensasage wava ensasage. First of all, ekisooka kya byonna tetumanyi oba kyali planned oba zaali nkola za mariachi nga bulijjo. Because nze ensonga lwaki navuddeyo is artist omu kukondeminga artist mulala ate mu field gy'otaliimu. Okitegeera aba organizinga sheeyo bo tebaavaayo kugamba mbu kintu kyali bwe kiti ne bwe kiti. Abantu abaali kweyo show kozi nange naliwo kweyo show. Abantu abaali kweyo show baaseka ne banyumirwa. okera ku show ya tengetenge ne mariachi. Yes, tengetenge ne mariachi. Abaali ku show mariachi yamukolamu jokes holo yonna neeseka. Okitegeera baali tebakiinaako buzibu. Social media in-laws abataalina ku show abalaba bulabi bu video baate bwe baanyiiga. Anti bagamba yakola body shaming. Okay, first of all tetumanyi oba byali planned. Because bayinza okuba baali backstage ne baplanninga ne bagamba mariachi tengetenge ogenda kulinnyayo omukuba akayi otandikiraawo omukube mu jjooko tengetenge olyoke nakyo kiryoke tugende tukole. That is incidence 1. Incidence 2 ayinza okuba nga yabikolanga ye yajja n'amukuba akayi avwica akayi tekali mu bad faith. Okitegeera then n'amukuba mu jjooko. It was a comedy stage. Nange kenyini baali banjogeddeko on that same stage. Okitegeera so it was a comedy stage. Let's not judge. Abantu abaali mu show banyumirwa ne baseka tebaali tebakiinaako buzibu. Anti abamu bagamba mbu nno yali mwana muto mbu yali jokinze babaana bato bali yes yali mwana muto naye n'omwana omuto oyo skit zaakola on TikTok zeezo. Okitegeera ate nga bwe nkugambye tetumanyi oba baali backstage ne bakipulane bagamba tugende tukikole. What if that was the case? Tolaba mbu ba Apass babafiira mu firimu yaabwe. Bayinza okuba bakipulane nga bagamba nze bwe nalinnya ku stage nja kukuba akayi ngukube mu comedy tengetenge olyoke nakyo ndyoke tugende tukole. Okitegeera nga bwe nkugambye. Now bwe kiba tekyali planned bwe kityo then ebigambo byayogera ebimu byali bibi. Okitegeera but the fact that twali ku show ya comedy awo nze bwe nsobola okudefendinga ya mariachi because twali ku show ya comedy you are allowed to say things. Comedians bajja ne skit zaabwe naye ate bw'alabamu omuntu mu audience n'amukubayo line. Kitegeera ebimu binyuma ebimu abamu tebibanyumira. Okitegeera now autism because wabaddewo speculations ku bantu abadde boogera over the weekend mbw'omwana alina autism ye okubeera n'obulwadde oba obulemu something like that. Now already omwana ye abantu abali autistic abazadde baba making sure babateeka mu mbeera eya bulijjo so that beerabira embeera gye balimu bafiitinge mu society. Nze nalina neighbor wange ng'omwana mufulumye bweru azannyeko n'abalala so that amanyire embeera. Okitegeera buli bwoba confining oba nobasibira mu nnyumba beeyongera okulwala. Kati nga oyo tengetenge akola busikiti bwe ali happy. Okitegeera ne bw'olaba ku busikiti bwe maaso manene omutwe guli awo but he's happy, he's okay with it and ate kiri mumukolera. Okitegeera so omu bw'aba azze n'amukola mu comedy tekiba kibi naye omwana kiba kimwongerako kubeera even more famous. Okitegeera so tekitegeeza mbu abaana abali autistic tubajerege nedda tetulina bajerega but tulina kubeera nabo mu society so that bamanyire normal life having a normal life. Omuzadde okubeera n'omwana ali autistic si kyangu era buli muzadde ali eyo ng'alina omwana aliko obulemu ng'amugumidde emyaka 1, 2, 7, 14 oba waakabi nnyo because abaana abo bayitaaga first of all very special care
essaawa yonna agwa mu bintu aba tali steady bulungi. So omuzadde yenna njagala mu biginga up alina omwana ali autistic, but for a very long time you've accepted the child, you're looking after the child, omwana akuze, oli wakabi nnyo. Now nga tuzeeyo ku show, abali mu show tebakomplaininze, banyumirwa show. Feba social media influencers including Apass, who is an artist, avuddeyo n'akondeminga act za Maria Chize yakola ng'ate ne ku show teyaliyo. Apass yekka ne Salvador. Ne Salvador bombi tebali ku show. Tebamanyi oba kino ekintu kyali planned oba tekyali planned. Bo bavuddeyo bawadde views zaabwe, opinion zaabwe. Apass nga artist, at least first of all wandisigadde commentinga ku ba artist bano nova mu comedy. If Salvador came out and commented okitegeera, but also toyina komerera nnyo because tomanyi kyabadde wali, olabye bulabi bu video, tomanyi oba bye bakoze byabadde planned, ate oli mu kulumba comedian atali mu field yo. However much both of you are artists, nawe kenyini weetaaga work because nawe waakawo mubi wa Apass. Luchegera wakawo tanaba kufuuka wakabi because wakata album probably eri mu kukula oba eyinza obutakula. Okitegeera naye ate oli mu kulumba comedian owakabi asesa abantu wakawo alyoke afuna bookings oyo Mariachi ali booked from Monday to Sunday. Gamba Apass tebamu booking. Wamulabye wanga ayimba. He's not booked. Ate yeita GOAT, greatest of all time. How? Even Chameleon, the baddest artist in Uganda, is booked every now and then omulaba ku shows. Apass wamulabyewa. Oba tetumu affording nga Salvador bwe yagambye mu comedy industry temu affording ye Uganda. Je Apass wakabeeyimu ge mazima. Anti wakabeeyimu kati asinga Kenzo. Apass asinga Kenzo ebbeeyi, asinga Rema, asinga Chameleon. Bw'omuntu bw'aba asobola nze nali bw'oba osobola okupangisa Kenzo n'opangisa Spice n'opangisa Shiba n'opangisa Rema n'opangisa Nwaj okitegeera n'opangisa Chameleon, those are the most expensive artists wano e Uganda. Kati ate ye omupangisa alagawa agenda kuyimba ki? Talina nnyimba. Anti azirina naye si hit. Kyengezaako okugamba the last hit he ever released was Mariana. Mariana, Memories, Didi Dadada, bali ku motoka tuli ku bigere, zezo hit ze ziringa 5. Bw'ozijjawo ayina ki? Obango toli target audience. Kwa Apass abantu bano bayimbira ennyimba ze bazitegeera. Nasobola okuzina tuli motoka bali mu motoka tuli ku bigere, nenzina Didi Dadada, nenzina Mariana, nenzina Memories. Kyogamba zino zatadde si target yanvuddeko. Yanvuddeko anoonya bafaani balala. Ayinza okuba yanvuddeko. Ate bafaani be Apass alina bafaani. Because era banvumye ku Twitter. But most of them are Twitter people, social media in-laws. Fe abamu tuli ku ground. Gwayita bubblegum music yaliko gwe tukuba. Abamu bagamba bubblegum music ddala feno wansi. Bano ddala mwe ba DJ mumuwagidde nnyo okusinga ziri ennyimba ezibeerako Eva. Embwe ennyimba za Apass zikula bukuzi ze ennyimba ezibeerawo budde bwonna nga ziriwo ng'osigala oluwuliriza ng'ate zino bubblegum ze musinga okwesibako tosaluwuliriza mu myaka 2 okuva kati. Abaana bayimba bubblegum ennyimba bazifulumya mu wiiki emu, wiiki 2 oba ekinene nnyo omwezi ne zifuuka hit. Okitegeera, if you look at the songs of the year, Bairando, Kwepicha, Pate Pate, Bwepaba, okitegeera oyo gwayita bubblegum music. Size ennyimba ze tukuba buli lunaku. Ate be bayimbi abali booked buli lunaku be baliko be batrendinga. So kati gwoli luddawa gwayita ono bubblegum music. Okitegeera. Gwatayagala hit, kyoga Apass tayagala hit. Oba releasinga just omayi yagambye ebintu bya social media ku downloading bichi is downloading the music. Okitegeera. You have probably 80,000 ku probably one of your biggest song. Naye abantu abali downloadinze bo bakusupportinze batya eno ku ground.
oli booked nedda. Naye Apass kigambibwa mbu ye muyimbi wano e Uganda sinza ofuna mu music. Amufunyemu ki? Apass tafunye mu music we, afunye mu endorsements. Endorsements ziva mu music. Yes, ziva mu music we, but afunyemu mu endorsements. Tafunyemu mbu ali booked. Tafunyemu musically. Kansoke nkwawulire bino ebintu. Waliwo abayimbi abamu nga bafuuse abakabi oba bakoze ssente nga ba musician naye nga te music ssente tebazikoze mu music. Okitegeera nga bazikoze yes babalabidde mu music naye ne babawa buddiiro obulala ne babakuba babalabidde mu music. Kati ate ne wabawo abayimbi abamu nga endongo yebagagawizza yebagagawizza bafuuse bagagga lwa ndongo gye bakuba. Okitegeera Shiba, Nwaji, Spicy Diana, Gravity Omutujju abo bafunye mu ndongo. Kati endorsements zongerako bwongezi. Kati ate ne wabaawo abayimbi nga bo tebafunye lwa ndongo. Bazifunye yes because bali mu ndongo naye nga si ndongo yebawadde ki ssente. Okitegeera kati Apass waagwawo. Helen Lukoma waagwawo. N'abalala bangi nnyo abagenderako awo. Ninawe ekibuuzaawo. Nimord singa omuntu ava eri naku endorsement naye ng'agikuwadde because okolera ku Galaxy oba ofunye muki? Muggwe nga ggwe oba ofunye because nkolera ku Galaxy? Kati nze nfunye endorsements not because I work at Galaxy FM. No, because ndi DJ wa Kabi ate ndi following ya Kabi. Kola ku Galaxy kinyongeddeko okufuna some of those endorsements because nga sinaba kujja ku Galaxy 10 years ago era still nali wa Kabi. Kati bwe najja ate ku Galaxy nenyongerako ate obwakabi. Kati awo wennyini bwe nkugambira mbu omanyi lwaki bagamba Apass afunye mu ndongo ye mbu bwe wali 10 years before nga tonajja ku Galaxy endorsements ze wafunanga size ezimu nakati zo. Kituufu otukula ebivulu bye nali nkubedda probably si bye nkuba ne kaakati because kati ndi almost legend already abamu bampita legend but ndi almost legend so bwe nali nkuba endongo edda sijje nkuba kati edda nali nkola Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday almost every day of the week kati nze nsalawo oba naakola oba siikole oluusi neerega n'okweraga naye nga saagala kukola. Okitegeera abantu abamu baayogedde ne mu comment kyabaddemu nga bagamba nawe kennyini toli mu level eddamu Apass. Ndowooza era babadde batuufu because nakuddamu bakamiliyoni. Actually nyinza okuba nabuukidde omuntu omukyamu because actually kankisooke okyogedde n'enkirowoozaako ndabika nabuukidde mukyamu because nina kwogera ku Spicy, Gravity, Fikfa Maker, Shiba betuli mu liigi zezimu nabo. Nakoze ensobi. But anyway, tugende mu maaso. Naye abantu abamu tebakirese bati balese mu ango nga bagamba tonnatuuka ku level ya eyanukula Apass okyali wansi. Alina kwanukula Apass yani. Nze saanukula Apass mu bwa Apass bwe. Okitegeera nze bwe ndaba ekikyamu nange ndi mu entertainment business ndi mu art entertainment ndi mu art industry. Okitegeera nze trust me teri DJ nza kwanukula Apass okujjako nze teri DJ nza okwogera ku Bashiba, Spicy, Gravity, Joshua Baraka okujjako nze abantu babatya simanyi babatyako ki but nze me Nimrod when I see wrong I will talk about it. Ntuli awo tukyali awo katono nnyo Apass yakuze mu reply ye nagirabye reply ye yanvumye embizi naye alinga endiga. Of course yadde alifaringa nze reply ye yabadde erifaringa ku nze which is okay. He has every right to abuse but me I'm speaking facts. He has released a 42 track album ennyimba nnungi naye tekuli hit. Comparing hit eziriko muzimanyi
abaana abato babiswanka balina zihiti ba acidic vocals babao bakavaayo fine tebammatchinga so era sagala ba comparinga to him, but there are people who I can not even still compare to Apass, because I can't compare Gravity to Apass. No way. Gravity munene nnyo. I can't compare Fikfa Maker to Apass. Fikfa Maker is big. I can't compare Jostede to Apass. Jostede is big. Apass omu comparing. I don't know. Simaina gwenyiza mu comparing ko naye. Because nga bwe nkugambye alina ennyimba nga 5 hit ze tumanyi. Tuli ku bigere, Didi Dadada, Mariana, Memories. Nyimba nga 5 hit zaina. Bana balina hit 10, 20. Bakola shows cricket oval. Agende ku cricket oval. Kale, let's say he's uptown. Agende ku Serena. I can't even compare him to Waiki Benda. Waiki Benda wa kabinyo. Yes. He's in his own world. Ali eri kisasi ntinda mu bentinda. Ne balazeyo tasobola zijjuzo. I'm telling you, yakola album launch yali yabwerere. Free of charge. Naita mikwano je. Bajje bawulirizeemu ennyimba 42 songs noita ba stakeholder, ba music analyst, ba DJ, ba radio presenter, ba TV presenter nobazanyira ennyimba 42, but as we speak it is like one song out of the 42 track songs that olinga olujja. Wanga Nimord kwaze ennyimba 42 nyimba kyo ba nnyimba ziringa mmeka kale za kunyuma zonna nakazuuli zonna simbi zona nungi, but temuli mu hit as we speak. Album ya releasing isn't it like 2-3 weeks ago? Yes, 3 weeks ago. Naye temunaba kubaawo mu hit. Bwe twava ku Battle of Champions, Fikfa Maker ya releasing bwe paba teyamala na wiki ng'eri ku number 1 top songs e Uganda. Hey, chengezaako kulaga ye babogamu gwavuma ate ye wakabi. Yes. Kati mulimu omuntu omu kati okusinzira ku Apass kigambibwa mbu Apass music wengeri gyamuvugamu ali mu gundi ndala kategori ya music kikakirala ali mu league ki eri international ali mu neba Chris Brown ekamba bulide Apass mumujubisa he's a normal artist like all these normal artists, okay? Ngabo ba releasing album naye ku album nofunako ennyimba 2-3-4 okitegeera azawe ya releasing album yaliko ennyimba nga 4 hit endala nezigaana. Same applies to Kenzo yaliriwako ennyimba 2-3-4 ezakabi tekitegeeza mbu ziri endala mbi no ziba nnungi naye tezigaana kitegeera. Zex ya releasing album ya nnyimba 3 ku nnyimba 3 tekwaliko wadde hit n'emu naye bwe yavaayo nakuba ate eno pate yaani ne lufuuka lwakabi tekitegeeza mbu Zex muyimbi mubi no, but ennyimba zigaana. Tonix ya releasing album era still kwaliko nnyimba nga 2 era still nga endala si mbi, but they just don't work okitegeera. Now here you are with Apass gwe bawaana ennyo social media king takoze TikTok live woowe abeera kuli ne Alien Skin ate Alien Skin amusinga obwakabi. Alien Skin okimanyi has more hits than Apass. Yes, Alien Skin has more hit songs than Apass. Hey. And their records these boys are setting. Uyo yakola show mu nnaku 4 mugambe naye omulenzi w'ekiwaatule azikole simanyi oba abeera kiwaatule naye aba uptown betwala kuba uptown atekeero nkyajuulire. Gwenga Nimord magezi kigosobola okuwa Apass kuzina ensonga naye n'ekirala kyembuuza lwaki wagize nnyo Apass n'ojjako Salvador ate nga ne Salvador naye kennyini yakomentinze. Salvador fellow comedian tovola asimuliiko nnyo okitegeera. As a fellow comedian you can comment on your fellow comedian. Ate ebigambo bya Salvador tebyabadde as harsh as Apass's words. Atalina comedian okitegeera. Now abantu abali mu industry nze simanyi lwaki abantu abamu babatya. Me, when I see wrong, not just on Apass, on any other artist, I'll first keep quiet. But when ndaba ate ng'olumba omulala nga naawe ate oli bubi
ng'abantu batyo okwogerako wenja okwogerako si mu bubi, it's not out of hate, but we need to speak the truth. Back then bwe abantu bali bapostinga Juliana, very sorry to bring her back into the conversation, nena vaine ngana naye Juliana bwe mpostinga lwaki ye tabapostinga, which was the truth. Bayimbi bangi nnyo bankubenaga ha Nimrod oyogedde amazima, but it was the truth. Many people fear to talk about her, but I did not talk about her in bad faith. It was the truth. Same applies to Apass. You've just released a 42-track album. Concentrate on your album. Try to make it happen. Call the boys back marketing aba TikTok abana batte nyimba ne bateekamu ssente ne bateekamu obudde ne bateekamu ki okitegeera oli akoze content we ku comedy store abali mu comedy basese tebakiinaako buzibu gozo okomeredde okitegeera ebintu ebyo tebinyuma. So personally I felt like that attack was bad. That's why I came and talked about Apass and told him the truth that he also needs work because the music gwe yakava okuta naye tanaba kufuuka hiti mufo ky'okulumba omuntu omulala atali mu industry eya iyo naawe kennyini weekube mu tooki. Mweyo wiki yennyini oba mwobwo obudde bwennyini ebyo byali byakamala okuteebwa otalo olubadde ku social media etugenda tufuna omwana Nikolo. Nikolo wabufunye obu video? Nabula isha poni mulaba. Mulaba poni? Poni mulaba. Taweganye na fenga bannamawulire obuseera ebisinga butuukira ku ffe. Gwenga gwe walabye bu video ki? Mu group y'abannamawulire. Nakasanga mu group y'abannamawulire nabulaba. Kyakugira mbongo omazola video. Nali disappointed because I have a daughter. Nali disappointed nnyo because a young girl like that nabanga limelight agikutte bwatyo oba agikozeseza bwatyo irresponsibly kiba kikyamu. I thought about my daughter at that age nendowooza ku kiki kyagenda okubanga akola ku myaka egyo, so kyankuba nnyo. Bwenga Nimrod wawuliddeko ku interviews gundi zagenza akola Dr. Kuluthumu kwa yakoze interviews ezenjawo. Ebintu ebimu byanneewuunyisizza because mu interviews zonna ze nalabye is first of all I don't know what the mother is up to, but nga mama I think ba mothers abamu either bazitowerwa neobanga omwana muto oba naye alina bode y'abantu abakulu so olina mukwasaganya mu another life. By the way, some parents balemererwa. I cannot really blame the mother that much, but waliwo abaana abamu nga bali mu teen age nze mbalaba mabaala julusi gye tuba tugenza okukola oba okucakalira ng'abamu bambadde wiivu skati obumpi naye ng'omulabira ddala this girl is not above 18. So I really cannot blame the mother for whatever is going on, but I'll blame her, and at one point sijjamu blaming her. Westamu blaming is abaana abamu bakula mangu ne batusukkako kati nga olina mukwasaganyiza awo waali okitegeera because if you don't life is going to abaana abamu abo tebasobola kutekinga decisions nga bo so olina obbasalirawo. Now West agreeing na mama is getting her boyfriends and being part of her game okitegeera kati awo kiba kisusse because mu interview gye nalabye is the mother is aware of whatever is happening in her life. Wakyaliyo ne bu video bulala bwe bakyakutte bwe bataana batuweereza ffe nga bannamawulire, so ekintu kyakirimu sisobola mwogerera because mothers out there go through a lot. Nja mukomerera nga maama okubanga ali mu wrong doing ne muwala we ate nga muwala we tanaba kutuuka 18 and above, so ekyo kikolwa kikyamu, but you don't know why she's doing it. Probably naye anyigirizibwa naga why kankwasaganye muwala wange
Magezi gosobola okwanika olwo gwe nga munnamawulire. Nekolo sina magezi ga kumuwa ekisooka dajja kumbala mu magezi because newe namugamba ebyo biveeko kola nga bwe bambadde bamutadde mu hair dressing oba saloon olaba abo it's the same magezi gengeno muwa because eno gyalaga gye tubadde si birungi naye she can turn pages zisobola okukyuka because who was it Martha ayafuluma nudes Martha K nudes zafuluma naye taking advantage of the nudes nakyusa obulamu kati wuyo w'amaanyi afuna endorsements yandukola ki naye nga zizatumanyisa Martha okitegeera Sheila's nudes have just come out okitegeera era but still akyali w'amaanyi so one way or the other zisobola okufuluma yes kibi but mu maaso eyo obulamu bwe busobola okukyuka n'okozesa advantage because she's popular now kati akozese popularity ye ne nude ze okukola positive okyenze unfortunately sometimes I'll give bad advice omuntu oba yagala kufuuka very famous fulumya nude zo kati ezo ne tumala tuziraba Kwenswalira enkeera becoming obulamu bwo budda bulinga obwa famous okitegeera it's the easiest way of becoming famous fulumya nude okitegeera kati kiri bwe kiti fulumyayo nze tufaananyi kyante wakirabanga olubuto lulwa bweru half nude but Pretty Nicole bambi bamukwasaganye because wetwogera kati adult takyalina kyatya ne mu ssomero talina kyanoonyamu amanyi okwogera oluzungu kyemmanyi kati bamutreating nga adult okitegeera bamuwa emirimu oba addayo ku saluuni oba nayiga enviiri oba bamukolere restaurant kasita omugagga gwasindikira nude ayinamuko ku ssente now instead of okukomerera omusajja mugamba omusajja amukolere ka business oba ngoye koza bwala babeera mu boutique oyo Pretty Nicole nga yakoze boutique buli muwala ne buli musajja ajja genda kugula olugoye awo because Pretty Nicole ali awo okitegeera Pretty Nicole nakola boutique nange kenyini ngendayo just to have a look at her and see how she looks like easy marketing bamukole bamufunire obuntu bwe butyo bakadduka k'amasimu Pretty Nicole n'omukolera edduuka ly'essimu enkeera abasajja bayinza okugenda okugula amasimu bangi so nudes zafulumye dda tetulina kye tuyinza zikolera ziri out tetuzina just Nicole wabeewo amukozesa business ajja mufunamu Nicole n'ogamba mbu asavinga ku restaurant wali ku paka last emakindi fena tugenda okulya mmere yes basajja balaka yebasinga n'abawala bagenda just kumulaba kumubefriendinga bamukyuse take advantage of nudes and omuntu nze mumufunire business olabe omuntu yenna ayagala okukola right now funa Pretty Nicole muteeke mu dduuka lye ery'amasimu olaba abasajja bameka bagenda okujja ku eryo edduuka okugula amasimu okitegeera muteeke mu restaurant yo muteeke mu obune bwaba supervisor w'ebbaala omuteekewo olaba abantu bameka bagenda okujja okunywera awo just to have a look at her kati adult takyali mwana netudda kugwa pressure eno wiki mutuvuza speed social media so tubadde tuti pressure bamukutte bamusibye mulaba awo simumanyi but mulaba awo ku social media nga naawe wamulabye but simanyi abavubuka TikTok bagenda givumirira ate tetwagala muzeeyi naye agiggalenga Facebook okitegeera wetulaga okufuna entertainment nga tuli board but abavubuka bali mu gimisuzinga kwe kwali oli ayina akagala omukono ogumu akakona yali avuma Mama Gravity video waliwo baku live gye bakoze jjo nagirabye bwedde etambula abaana bagisazeemu nga bagamba bamuliisa gundi simanyi be bamuliisa naye era naye ndowooza bamuyisa bubi because oli mu kumanyira bantu banene
mu government, mu entertainment, mu leadership. Okitegeera because you behind the cameras because oyagala likes. Bwoba oyagala likes nga bwe nkugambye bweyambule olaba tofune likes. Kola ebibyo tolumba bantu. Nze nina abantu abanyeeza mu government mwani naye sobola boogerako. Okitegeera abantu baleka with their own privacy gwe kola bibyo. If you want likes undress you see oba tofune likes. Okitegeera kati ovuddeawo vumye kabaka. Uganda wano n'omutooro muganda n'omunyankole muganda. Okitegeera kati hawo olumba otya Buganda Kingdom really novuma president novuma ani ngolooza oginza okwekweka. First of all abantu bovuma bo bayinza n'obutakunoonya. Feke nnyini Abaganda tugenda kumwenoonyeza ate ne bwebanamuta Abaganda bagenda mukolako justice. Actually ne bwebatande mukutte nageza atambulako mu paaka enkaddeawo ne bagamba pressure wuuyo oyinza okulaba. Okitegeera so obusungu oba abakutuma oba tebababuulire because nabulabye nga agamba waliwo abantu bataano amubaddeko emabega but abantu abo bataano bakozesa ensobi. You will die. Abantu bolumba tebalumbika. Okitegeera we've seen people die mysteriously nga tetumanyi what happened because balumbako specific people. Ate abantu be balumba si bannaba president olumba nga MP oba omuntu mu magye ne bakubuzaawo. So nga sogedde ku pressure specifically because already ye ali mu custody. Mu abasigadde because Kakono ye yasooka ebyamutuukako mwabira nawo ze ate kati gwe okiwaseninze tolumbye muntu wa bulijjo olumbye baliyo abatwala eggwanga nawe bakuyingizaamu. Trust me in a very short time another fool will come up as if tebayiga na kuyiga. Okitegeera twerwanis twevume ngaffe nga bw'olaba Sefuko ne Miki tugende mu ringi twekoba ebikonde kiggwe buli omu adde ewaka naye tulumba abantu batufuga. Okitegeera abantu abali mu gavumenti beesonyiwe. Omuntu avuma abo abantu aba ayimiridde ng'ayina nze soba nagamba mu kamera mu Museveni atufuze bubi sisobola because ye tajja kunnumba wajja kubaawo aka SFC yo agamba ki so bro simanyi oba ono survivinga naye emisango gye bamutaddeko. First of all polisi nga yo yamutaddeko emisango manya social media manya because misango egyo Buganda nga yo emutaddeko emisango emirala. Okitegeera ne government gye bavumyeko nayo kutaddeko emisango egyo emisango emeka oyo is going to die in jail. Kati ate ojja kugenda bamusime ekkomera ng'Abaganda bali eruzira nabo bakulinze kyali wange oyo musaasidde. Waliwo abanenyeza abazadde bagamba oba bazadde be babadde bamutuma oba bazadde tebakola kimalo oba tebakoze kimalo oba bali mabega wa kino ekintu. Si bazadde busente butonotono babadde bamuwa bwe bumwemazizaamu. Simanyi oba I don't know but simanyi abazadde bakirimu but according to news mbu bantu nga bataano babadde mabega we nga bamupushinga so simanyi oba kwabo abataano mulimu abazadde oba ki I don't know but beyalumbye tebalumbika. Abazadde bala kati bakuza mwana ono ba mwami ono simanyi waagwa kwa yatugamba alina omwana kimala mbu we baali bamukuza ye bati tebamukuza tebamutenda naye muzadde alina omwana agamba alina omwana because kati omuzadde bw'aba yakukuza bw'atyo naawe n'ozaala kitegeeza kati mutabani omwana we agenda kulumba America. Okitegedde because olina abazadde bakukuzizza bwe batyo tebakugambye mbu bannange oli mwana tolumbanga bakulu bo bajjajjabo bawenga ekitiibwa omukulu bw'ajja fukamira okikikyayika ebyo tebabimuyigiriza kale ate naye azadde byatayiga talina ngeri gyabiyigiriza mwana we kitegeeza ye watukidde okulumba Buganda n'eggwanga omwana alumba America na Russia era omwana agenda kuba mutujju. Bwenga gwe ku DJ Nimord olowooza abazadde be batakola kimala mu nkuza y'omwana ono at one point because really tosobola kubeera nakyana bwe kityo
tekisoboka. Nze abazadde abange actually mu buto bwange tolambwa abasajja tetufukamira naye baatuyigirizanga okufukamirira nga bajjajja. Okitegeera kiba kitegeeza omuntu omukulu omuwange ekitiibwa. Now waliwo abantu abatalumbika bannaye, kabaka talumbika tayogerwako. Okitegeera nange ndi Muganda sisobola banzaalira Mengo Hospital kinfuula Omuganda sisobola namusonga mulwala. Okitegeera ne bw'aba ayitaawo tuggwa tolaba mbu ndi Muteesa original bw'aba ayitaawo ngwa. Okitegeera so yes abazadde tebamukuza bulungi. Bwe baba nga bamukuza bulungi then ekyana kyo just kyagenda mu zigeto nekyonooneka. Tubadde tukyali ku bya pressure nyinza obutabirwako nnyo ne tufuna ogwa Gravity Omotojjo ne Bobi Wine. Simanjukira oli eri Gravity waliwo ekifaananyi kyagiranga gwe omuweewetako wano eno weyakaabe. Bombi nno mikwano gyange. Era nakyo kangambye Bombi because nze ndi original Firebase member originally. Era ne mu career yange bwe nali ntandika neekwata ku Bobi Wine paka bwe yatandika okukola politics biki awo ne mmuleka n'afuuka mazzi mawanvu. Because at one point omuntu omuvaako noga ono kati ansuseeko kale ate Gravity naye kyali wange. Okitegeera n'akataka kennina yampaakoko ku ssente z'okkagula. So kati Gravity naye sina ngeri gye bw'oba kyali waagaba. So just mukwano gwange twayogera ku okutuwa ku kataka ebusaabala tuzimbeko eddwaliro. Ekyo nange nali nkiwagira because omukulu wange oli alina ettaka ddene ate bwe banga byakuzimba ddwaliro nga ye tagenda kuteeka mu kike just okay aba yateekamu ez'ettaka just tuwako ka portion ffe tuzimbe. It was something positive mu community. Okitegeera naye kyagaana kati bw'olabe nga kigaanye then gwe running campaign eyiyo because nze nange ngenda twala cement wange wali ku site tuzimbe Busaabala Medical Center. Okitegeera cement era ne Gravity namugambye cement wange ajja Medical Center ekole ki ezimbibwe for the community. Era ekintu Gravity kyakola kyakabi. Now okujjayo oluyimba lwe according to bye twalabye ku social media oluyimba lulimu instrumental za Kiwaani lulimu n'ebigambo bya Kiwaani so kyova olaba ndowooza balustrikinze ate strike neviira ddala ewa Bobi Wine. So ebintu ebyo biri self explanatory naye nze nga nze already twafulumiza oluyimba olulala biri twabivuddeko ebya strike. Tulina oluyimba lupya hit for our trouble management. Naye tubadde tukyali ku lulyo lwa Bobi Wine n'abaakafeero bamukubye gundi oluyimba lwa Walumbezaaya nabo baagala lusikeyo actually luvuddeyo. Kati awo kitegeeza bali be bayongeddemu supu because ebbanga lino lyonna lubaddeyo nga terustrikingibwa. Oluyimba baluteekayo about 8 years ago Walumbezaaya the redone. So simanyi oba Gravity yasaba permission yalwo okuluddamu. Sinzira ku mutabani wa Kafeero agamba teyasaba. Kati yasaba bulijjo lwaki talustriking. Amaze kulaba Bobi Wine nga strikinze luno. Okitegeera abantu abamu nabo batukooya because kati strike yabwereere alinga ayagala tumulumbe naye. Okitegeera because oluyimba twaluteekayo about 8 years ago tolustrikingangako naye kati bw'olabye ebintu oba bibugumye ate naawe oleeta ensigo zo. Okitegeera abantu abamu just baagala tulemesa bulemesa but it's okay, they can take their songs. Kugambye tulina oluyimba lupya hit bakuza Apass. Bakuza Apass. Waliwo Dax Vibes yajja wano n'angamba ekintu ekyalimu amagezi. Cause waliwo yali amugamba mwagenda fulumya ennyimba 3. Namugamba fo kyokufulumya ennyimba 3. Fo kyokufulumya ennyimba 3. Obudde bw'ogenda oteeka mu nnyimba 3. Amagezi g'ogenda oteeka mu nnyimba 3. Promotion yena g'ogenda oteeka mu nnyimba 3. Bigatte okole oluyimba olwo. Okitegeera lufuuke hit because wafulumya ennyimba 3
kitegeeza zonna olina oziteekamu amaanyi promotion bla bla naye ekyo kyonna kiteekemu oluyimba olwo kati nfo ky'okukola ennyimba 42 yandibadde akola ennyimba ezo all this knowledge time agikoledde emyaka 4 you can imagine obudde obwo bwonna singa yakolamu ennyimba ezo Apass yandibadde #1 artist kati e Uganda. Anti gwe ayinza okukola ennyimba 5 ng'ate ze 5 zonna zaakoze tekuli lukunyumira kyokka muziri 42 mufu muziri 42 nakuva mu entertainment artist world n'agenda atunda ebinyeebwa because bw'ofulumya ennyimba 42 obudde bwonna bw'otadde mu nnyimba 42 time production producers writers n'oyitayo n'abantu ba collab abalala nga 5 by the n'abali ku collaborations abamu tetubamanyi nabamanyi although they are Ugandans bangambye they are Ugandans nakarealizing manyiko omuntu omu bamuyita Basisi abala bonna sibamanyi nebuuza ku album ya nnyimba 42 where is Paraso kitayagala kukola naabo Nwaji where is Azawi where is Rema where is Fiki Gaza where is Alien Skin okigira otaddeko abantu betutategeera na kutegeera kyovola basihiti kyovola ziri awo zizunga Gaza no bamukutte naye bamaze ne bamuta kutambula n'eggaali olaba actually ndooza baludde nawo because bw'otambula n'abantu abiri kyovola ne Alien Skin yafunanga ebizibu ebyo nga agenda ku stage abaana be bali eno balwana byabitereezaamu. I don't think you can hear any fights now okigera naye previously lwakubanga kale ye ya surviving omukwata but bulijjo abo abayayi banoonyezebwa okigera ogenze ku show ng'oli mu kuyimba abaana bo bali eno balwana okigera yalwanirako mabbala agawera naye nga bamuwoninga but the good thing bambi yabizikizanga buli bwe yalwananga enkera ne bakola meeting ndooza ne beetereza n'oli gwe balwanye naye ne kiggwa okitegeera. Now Fiki Gaza is also going to go through the same issue because naye alina abaana nga 10 batambula nabo kati abaana 10 buli bwe babba Fiki Gaza buli bwe bakuba Fiki Gaza buli bwe banyooka Fiki Gaza buli bwe banywa enkwaco Fiki Gaza okitegeera. Nze nange at one point nina mikwano gyange gye nali ntambula najo naye nga bwe bakola ensobi baana ba Nimord bwe bakola kino baana ba Nimord ko Fiki Gaza ayinza okuba ye talina buzibu but tolina ngeri gy'omanaging abaana 10 ate nga abaana ba ghetto youth tosobola bakyamuteeka nnyo mu buzibu paka bw'anaabatereeza nga Alien Skin naye bwe yatereeza eggaali ye. Okusinziira ku Fiki Gaza interview gy'akoze mulimu ebigambo byagambye n'agamba bayinza okuba banene abafuwa ngo ne bali mu mulwanyi abantu babajje mu nnyumba kuteebereza speculations tomanya because tetumanyi kituufu kyeki nga bwe bakwata Maulana n'agamba waliwo abali emabega waakyo mufo ky'okwekubamu ttooki at one point onakwekubamu ttooki noga naye lwaki bannumbye okitegeera. So yes ebimu biba funded by waliwo abiri emabega naye ate ebimu tusobola obyesootingira nga ffe bw'ofuna abavubuka bagambe bannange ngenda nansa nakola mwefuge because mwe tebabamanyi bamanyi nze bwe munaalwana bajja kugamba nze nnwanye okitegeera tewali kitulwanya tugende tuyimbe tukomewo ewaka nga tumaliriza oba akasembayo naye nze nga saba nakasembayo nga tumaliriza bubaka ki bwowa Apass gwe nga gwe ali mu ndongo oli mu ndongo oli DJ ye mukubi wa music ngamba muyimbi bubaka ki bwomuwa na muli ku level eno yonna buli mu yetaaga munne. First of all obubaka njagala sooka bwa general public oba entertainment industry temutyanga kuwabulanga abantu when things have gone wrong but empabulayo yeyinza okwonoona message yo okitegeera. Now Apass yali awabula mariachi in good faith but message yagideliveringa bubi bagamba it is not what you say but how do you say it okitegeera. So and of course the fact that wayogera ku mariachi naffe tusobola okwogerako gwani ataluyogerwako okitegeera. So everyone
is entitled to their opinion and is allowed to talk about somebody else, as long as you're not being abusive, as long as you're using good language, as long as kyoyogera nakyo kituufu. Okitegeera? Okumpita embizi, nze ndi mbizi. So then to Apass, ate mukubire mugambe ki? Sina kye mugamba because nze abayimbi benkubira either mbamba wa show oba kivulu oba kikati ngenda mu show kitalina hit. Abayimbi betubuukinga ku bivulu be baliko be balina hit. Ekimbuukingiza Fikifa Maker ayina bwe paba. Endala. Bw'aba tali careful, Apass agenda atandika kuyimba mu kikadde. Nze nkubulira bw'aba tapolinze upsocks ze because kati actually ali mu line ne Rabadaba, ali mu line ne Nati Nathan, ali mu line ne ani omulala agwawo Maro. Okitegeera yeyo regime. Okitegeera. So at the end of the day bakyafulumya nyimba yakyafulumya anti akyafulumya bakyafulumya Mara akyayimba Rabadaba akyayimba ani omulala gwenjogera Nati Nathan yakafulumya oluyimba yalunsindikidde na Joe bonna bakyayimba but balibo bagezi tebafulumya nyimba ana bafulumya lumulumu baluteekamu obudde. Okitegeera. So muganda wange Apass simuyinaako buzibu. Okitegeera. Nange nkomentinga ku album ye nga bwe yakomentinze ku mariachi. Okitegeera. Mazima nze sigikwata nnyo break njita. So the fact that asobola okwogera ku entertainer mulala nange kitegeeza nsobola okwogera ku ye. Album nungi, enyimba nungi, naye tekuli hit. Tufune engeri gye tuziteekamu ssente because Apass alina ssente. Tuziteekemu teyanyumidde. Tuziteekemu simbi naye teyanyumidde. Tuziteekemu ssente tuzipromoting. Ennaku zino abayimbi abasinga bayita ku TikTok ofuna abaana awo bazikolemu challenge tufune hit song. Weyo mmeka? Zaki? Tupromoting enyimba. Nze sisasuza bayimbe kuba nyimba zaabwe. Album ye tagireetangako wano ku Galaxy. Kitegeeza tayagala tubeere nayo. Eri online gyagitundira. Because abayimbi abasinga bwe bafulumya album ava piece ava kuweereza EP. Oyinza okulooza nkulimba. EP nyimba mekezo 1 2 3 4 5 songs ava piece ava zimpereza sizezo. Ava piece ayagala tuzanye music we. Apass yata album n'agiteeka online nze DJ Nimord sigenda gula actually n'okugiwulira nina gwe nagijje gwe yagimpadde ninga sisobola gula album ya muyimbi wa Uganda. Abafulumyamu watulwanirira copyright ate gwe naye nfuniramu wa ku downloading enyimba ana mu 2 olubadde lumu zino nyimba 5 za Ava piece era ngenda zi download 5 songs. I cannot download 42 songs. First of all, ne Apass ne bwe nazi downloadinga nenzifuna nenzikuba talina kyagenda kuddiza support tagenda kunsupportinga nga DJ ali mu kuzanya music we. Nze nzanya music waba DJ abansupportinga n'abalina good music. Ina good music just wakwata tezinyuma naawe nayerindako nga mbalirayo abantu 10 iwana e Uganda balina good music tabe bedinyera Apass teririmu 10 teririmu nkubali abantu 10 abalina good music. Shiba Spice actually kankuwaba wala 10 n'abalenzi 10 okitegeera. Spice Diana, Shiba, Winnie Nwaji, Azawi, Vinka, Ava Peace, Lydia Jasmine, Nina Rosie, Rema, Anyu Gwembusemwao.
Karo Nantongo nsobola n'okwongera. Now 10 men, Gravity Omutuju, Palaso, Wizo Manizo Chameleon, Fiki Gaza, Alien Skin, ozibenera birabamu bajja kuyomba. Gravity Mogede, Fik Fameka Mogede, Fiki, Jostede, ani omulala. Eneri waliyo Karo Kasita. Mu bakyala waliyo Karo Kasita. Wasigadde bameka? Waliwo bano abayimba abakabira mu nnyimba abo bonna bana. Kati abo balina bubba akabi. Unknown, Liam, Victor Ruzi, Biswanka, Vairota. Kati abo nabo bali mu kabi, nabo bali mu kategori yaabo. Kati njagala onnyonnyole oyawula ebintu bino bibiri. Okimanyi bo Vairota n'omuteeka wali ne Apass n'omuteeka wali, Vairota asobola omukuba. Sikimanyi. Nimord gwe kiki oyita good music? Vairota omuteeka wali n'oteeka wano Apass, Vairota amukuba. Ekisemberayo ddala gwe kiki oyita good music? Oba kikyo? Buli muyimbi e Uganda alina good music. Every artist from Pastor Bugembe to Boita Babogambo ba Alien to Abakabira mu nnyimba. Yes, Apass alina good music. Kati tubale hit songs. Bana balina hit songs. Bebo benkuwadde ate nga mbadde nkyakwongera. Actually nze nkugambye Apass muwa Vairota n'amukuba. Mu show mu battle. Apass will have more songs, Vairota has more hits. Kati mugeze muwe Jostede amuyuze. Kati tuli mukulaba abagezaako kuyimba ebyo ebintu ebyo. Muwe Jostede amuyuze. Jostede abagenda muyuza. Kati namuwaabo abali almost compared, almost the same kind of number of hit songs. Vairota has more hit songs than Apass. Yolaba. Fik Fameka. Kati muwe Fiki. Kati okay, Apass muwe Fiki. Muwe Fik Fameka. Tulabe who will stay standing. Oluma tomegga kubanga kati ndaba oli mugezaako mukakanya. Twogere nawe kati busungu buze kati twogere facts. Apass muwe Fik Fameka. Tulabe kyanamukola. Nanti Fik tanatuuka ku ligi ya. Okimanyi mbu Apass alabika okubanga yasooka Fik mu industry. Si bwe kiri? Mumuwe amulage. Bundi ennyimba tebayimba yemu. Ate Shiba ayimba byebimu ne Cindy tebaba tolinga. Kati katwogere facts. Apass muwani. Asali mu ligi ziri ez'abakamiri. Oyina ennyimba gwe nja kukuba. Tosobola kisazeemu kyoyogedde toddamu kwogera mbu Apass ali mu ligi ya Chameleon. Kisazeemu kisazeemu. Goat wani mbuzi si God. Greatest of all time Chameleon osobola mu comparing na Apass. Apass yayitaani erinnya eddala. Yamanyi ne Salvador yamuyise world class artist. Really? You have 5 hit songs and you're world class artist. Kusinzira ku kika kya music gwayimba. Kamuwa abalenzi bange bagamba mbu bo bayimba bubblegum music. Bamuwe kati Apass muwa Vairota n'amukuba. Muwa Fik ate Fik yesemayina kumanya. Yes, Fik Fameka. Fik Gaza just alina ennyimba 2. Muwa Fik Fameka. Sagala mutu yobola because amba muyisizaamu amaaso. Kamwe Fik Fameka. Actually ne Karo Kasita. Apass musajja tomuleta ku bakazi. Abakazi bamukuba. Abaliko Shiba, Nwaji, Rema, Spicy bonna bamukuba. They have more hit songs. Nekati nakyentegedde Apass omuyinako obusungu ate neneyongera otegeera mbu Apass wa First of all tetuzina kyekimu okitegeera
simuyinako buzungu but twogera mazima. By the way, this is not hate. Sina hate ya anybody mu music industry. Mu music industry ya Uganda muntu omu yekka gwe saagala sigenda bba kumubuulira. Ogu gwe saagala. Abalala bonna sibayinaako buzibu. Ne Juliana simuyinaako buzibu. Apass simuyinaako buzibu. They are good people. Otyobola mutyobo. No, si tyobola mutyoboole. Bw'otankuula empologoma ekuluma. Kati ate obumyu be bali abalala ba TV presenter biche batagala kwogeragana amazima, but facts remain facts. You cannot call him the greatest of all time. No, it is impossible. Oli mpologoma ba TV presenter balaba bumyu. Bali eyo ambuze bati okwogera bino ebintu. Okitegeera. Me, I wish I would like go on every TV station nga nzibikula abantu amaaso banoomumwa. Okitegeera. Kati ba Douglas bali eyo babiraba bino ebintu naye tebasobola byogera because oli bamulaba wakabi. Wakabi, yes, but some truths should be said. Hey. Let us promote the Apass album. Okitegeera. Apass, please distribute your music. Okitegeera. Kati I'm trying to help a brother. Okitegeera. Bro Apass, let's distribute this music. Kwata enyimba zaana mu bbiri wa abaana gwe tewetaaga tambula. Because even interviews tazikola. Okitegeera, is gone. I've seen him on only just one interview. Kitegeeza oba baayagala oba si baayagala. Because abayimbi tubalaba bulijjo bwe batta oluyimba. I'm making sure akola ne media tour. That bro just went to one TV station, which is wrong. Okitegeera, funa omwana badde shikalisa weebali abatambuza ennyimba bani bonna weebali. Bawe album yo bagitwale on every TV station, every radio station, so that we play your music and they become hits. I have nothing against you, but bring your music to us. Let's make it hits. But before that, please, learn yourself. Mubeere bulungi mweraba tugenda kudda ewa Nimord na programu ya mukwano nga tugenda kuba ne kojja Nimord. Nedda sebo. Sebo leero okuze ne chocolate. Nedda sebo. Obukubye luseke. Obukubye Uncle Innocent.